Olunaku olwaleero tugenda kusoma ku ddagala eriyitibwa erya wuzi. Eddagala lya wuzi ye mukyala nga baakutunga ng'ozadde oba nga omwana yakupasula ne bakukuba wuzi naye nga wuzi zigaanye okuwona. Omukyala yenna asobola okufuna wuzi mu kuzaala. Basobola okukusala olukendo kye tuyita olukendo oba osobola okufuna wuzi wansi mu bukyala bwo ng'osindika omwana. N'olwekyo bw'oba eyo ng'osuubiriza okuzaala, ngenda kuwa eddagala olyekuumise singa obeera ofunye wuzi. Ate naawe yafuna wuzi, eddagala lye lino. Kwata kye tuyita taaba. Taaba y'ono mu kifaananyi wano eno gwe tulaba mu luzungu gwe bayita tobacco. Ogenda kukwata taaba omufumbe. Mu taaba osobola okuteeramu kye bayita ekimankrata oba kye bayita ettwatwa oba kamunye naye okusingira ddala taaba. Ogenda kubikwata obifumbe. Taaba kye kintu ekikyasinze okunyiga kye bayita wuzi. Nkiddamu. Taaba kye kintu ekikyasinze okunyiga wuzi. Tofaayo oba taaba muzungu oba muganda. Gwe kwata taaba mufumbe muteeke mu kapaketi awo bisigalemu akantu nga tekookya nnyo weenyige. Gwe omukyala azadde leero tandikirawo nkuwadde wiiki emu yokka nga wuzi ziwonye. Wuzi buli bw'ozitandikirawo okuzinyiga olunaku olusooka lwe bazikuwadde n'otazirinda kusajjuka ziwona mangu okusinga omuntu azadde n'otereka wuzi nga toziyisizzaako wadde omunnyo n'ozirinda ne zivunda ndowooza ntegeerekese bulungi. Ate gwe omukyala yenna ali eyo nga wuzi zaamala okusajjuka kye tuyita okuvunda naye nga zigaanye okuwona, ogenda kukwata kye tuyita taaba. Taaba omukunye nga mubisi. Nkizzeemu, kwata taaba nga mubisi omukunye. W'omala okumukunya kubanga taaba w'omukunya takutukakutuka, w'omuta bw'oti era asigala mulamba naye ng'obeera omukunyizzaamu. Muteekere mu kantu ke twandiyise nga paadi. Kwata paadi otuuzeeko ekikola kya taaba omuteeke mu mpale yo omwepaadinge atuule wali wennyini awali wuzi. Oba si kyekyo ddira ekyo ekintu ky'ozinzezinze kizungulule omale omuzingemu emirundi ebiri omutuulize ddala wali eri mu kasoloko awali wuzi wennyini oyambale empale omulekeyo okumala olunaku lulamba. W'otuuka okumuggyayo ogenda kusanga nga taaba oyo yenna aliko amasira. Ngambye omukyala ng'oyina wuzi nga zaasajjuka already nga zigaanye woona naye nga zivunze ng'era zikuluma okukamala. Ogenda kukozesa taaba okukunywamu amasira. Taaba ye kintu ekikyasinze okusika amasira ne kigajja mu kiwundu. Ekireetera abakyala okubeera nga tulwawo okuwona wuzi mu nnabunyazaffe nti wuzi gye ziri tewakala. Buli ssaawa waba wabisi oba okitegeera. W'obeera ne wuzi ate ogenda n'ofuka ne wabeera wabisi ne wabeera nga tewakala tewayisa mpewo. Kati gwe omukyala ogenda kukwata taaba agenda kukuluma kubanga agenda kusika kye tuyita okunywa naye agenda kukujjanjaba. Gwe alina wuzi nga zaatana nkuwadde ennaku 3 zokka oba 4 senga oba serious ng'okozesa taaba oyo gw'olaba mu kifaananyi nga mubisi. Tokozesa taaba mukalu, kozesa taaba nga mubisi. Era taaba tumumanyi ng'omukyala oba oyina olukendo naye ng'olukendo lwataana nga luganye okuwona. Omuntu alina olukendo jjukira tebamunyiga nga oli azadde. Kati gwe omukyala alina olukendo naawe ogenda kukwata taaba ekikola ekibisi okikunye. W'okikunya omale okizungulule okituuza awo ku lukendo.
ekikola kino kigenda kukusikamu amasira. Taaba asobola okukola nga goozi kubanga kimanyi goozi ekyo mututeekesako ndoza kusika masira gali. Naye taaba ebyo byonna tabirabako. Era mu nnaku 3 olukendo lugenda beera nga lukaze kubanga olukendo lugwamu amasira lubeera lukala. Ekintu ekirala era kye tugenda okukozesa ku taaba kwe kwejjanjaba obusagwa bw'omusota. Omuntu yenna ali eyo ng'olumiddwa omusota, kwata taaba oba bakuwe taaba omugaaye. Omuntu alumiddwa omusota w'ogaaya taaba osesema obusagwa bw'omusota. Ndoza tutegerekese bulungi. Taaba talaba ku busagwa bwa musota. Mukwate omugaaye oba bamukuwe. Era ekirala omuntu yenna nga awoobeera mu makaago nga weeraliikirira nti waliwo emisota egyetooloola oba nga waliwo ensiko, noga ebikola bya taaba obisuulenga mu luggya naddala ekiro kubanga emisota giyingira nnyo mu nnyumba ekiro. Suulasuula ebikola bya taaba, osobola okumusimba ku lusebenju lw'ennyumba yo n'abeerako kubanga omusota tegukolagana na kawoowo ka taaba. Sikugambye gwe omuntu ali eyo nti taaba munywe kubanga taaba si mulungi ku bulamu bwo. Nkugambye kumukozesa ate ndagiridde nga ndagirira kumusimba oba kumukozesa nga mubisi. Sikugambye nti gwe omukyala alina olukendo oba alina wuzi nywa taaba. Ekyo kyanjawulo. Nkugambye kumwenyigisa nakukola ki nakumwepaadingayo oba nakumuteekawo akunywemu amasira. Ekintu ekirala kye tukozesa ku taaba ono tumukozesa ku bwoka bw'omwana. Omwana wo ng'alina obwoka nga bugaanye okuwona nga bumumazeeko emirembe. Era tugenda kukozesa ki? Tugenda kukozesa taaba. Ogenda kuddira ebbinika ng'eri ku kyoto ng'etokota. Okwate ekikola kya taaba. Ekikola kya taaba okiteeke bw'oti ku bbinika. Ku kikola kya taaba egenda kukulukusaako otuzzi kubanga ekubako omukka ne guwola then ne gukulukusa amazzi. Otuzzi otwo tukulukuse nga tuva ku kikola kya taaba ogenda tulembeka. Twetuzzi twogenda okuwa omwana wo mu kamwa omujjanjabe kye tuyita obwoka. Soba mikwano, taaba mulungi nnyo ku ddagala senga obeera nga tomusmookinze kubanga buli w'omusmookinga osobola okulwala ate n'okulwaza akuliraanye. N'olwekyo nkusaba omukozese nga we mukulagiridde. Musiibe bulungi, mubeere bulungi, musubscribing ku Senga Fifi channel. Nja kudda n'eddagala eddala.